media yafetu kusensonga nangamba nga nenga kimuluma we yabinyumiza bwendi nangamba nze golaba negombe nyama negombe enkoko bese bifo omukazi bwagamba nga ekintu ekyo kikole omugulire era mbigula nemanya nti kale bwe mba nyingiza sente emitwalo 5 obeena kanterekeko ogumu ekitundu zino tuzirye endala tuzirye kasatu banti no tuziriddemu byakulya kwanza SB4 nyumirwa nnyo nga ngenze badde ne nantikula pani mulimu omugaati bapiki bagiwulira ng'etokota boola bakati era olulanga etokotanga bonna bajja badduka kati nojjoba nga piki tekuliiko kyakulya baagala nnyo chapati loole kiseezo kati banange kino nali kyogere ne bagamba nti ayagala kuvuluga tulayibu bambi si byakusaaga abasoga baagala chapati ebyaddala nga sikulimbye Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that dancing still. Can't tell you one no your night. Seek the put one night. Nairo agro ya singa. Seek the put one night. Can't the no your night. Seek the put one night. Can't the no your night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa obutto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. No jirekawo nziza kubuzaho just katini okay siza kula chagulo SB4 eno watunuddeyoko Ningizaayo olingizaayo baba bola amanyi mangi gano ge manyi ga Maama Fiina manyabo kati labayo SB4 kati mami we yampa ku sente nensoka zo ngamba kazisoke zisubulirewo pasta noteekaawo nenteekaawo then jangu kulage n'ekirala kiroto kyaffe kigenda kituukirira ssebo ekyatuuka jangu olabe buli kimu SB4 ekiroto kyaffe kigenda kituukirira era twebaze Mukama njeja bolo kati yo Katonda omubanja kikoze omusinza ng'obusinza sina kye mubanja tula tukolemu dakika ompeya akantu tolina kyomubanja Katonda kojako musinza obusinza n'omugulumiza sina kye mubanja sina kye mubanja Katonda ogadde nawo mwana gwe nina okuggalawo nze Barack Obama we Uganda alhamdulillah ndine musajja wange bola assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah toyina tabu poli ino mugenya buza ku bolo mwira buza ku bolo amuntu wetagala okukola abantu mama wabana ali ati mama wabana jali talina tabu wanji mama wabana talina tabu talina tabu ali bano SB4 nsula ku lubuto nga ntaddeko bwenti okutu ayirobuto lwa myezi egyo nagenda kulimba bolo talimba kubanga lwaki talimba nange ngenda ne mugamba nti wabula olabika olimba nange kwata wano tufunga lubuto si lwa mmere kuba nga tannalya olw'emyezi ebiri myezi ebiri
Engamba olutawamezi lubalugize lubatandise okuvaayo. Luba terunavaayo naye muli yembo abaluwulira nga luzannya. Kale tukwetedde nno omukyala. Ayiwa werukamu anti era ndi Haji. Haji ati salamu alaykum. Onko otamumanyi ono? Nsanyusa okukulaba. Ono bamuyita Jjajja Boolo. Ayiwa werukamu. Ngalaba nyeenya sabula. Gwe. Abaana umalu. Amanyi bagayita. Kyamisana kyaggulo, kyamisana kyaggulo, kyamisana kyaggulo. Anti tewekiti. Wagenda n'otutendera nti nno. Omukyala gwe afuna alina hipa alina amabina. Omwana onaga akakuleetera oyo. Lwaki tutuuse budde bwakyo naye ogalabye? Ngalabye malamu naye ate oli wa bbululu. Kyebayita bbululu wange omumanyi. Wange muwanvu musowolokofu. Alina zino n'obubinika. Kulowooza n'ali muleese wange. Alina obubinika kale n'oyo abulina asagala bulungi. Naye nakugamba esibifu amagulu gange mwengobera. Njagala nnyo amagulu amawanvu. Masowolokofu bwe gati. Ogulu kwe naateeka bwenti ne kuno ne nkuteeka bwenti ne mmala ne neetegereza ne nga kati nnyingira ddubi. Tokyakuba katooki ak'ekiro. Sinnaba kamukuba mu kkoona. Nkakuba akatooki. Ate nno kati kyokola tomulisa. Fe abasula mu neeti. Odira simu ng'ogiteeka ku neeti waggulu. Bwoti. Oyisa mbuto mukono. Ogiteekayo just bwoti nga bw'onooteekako ettooki ya simu. Oteeka ku neeti waggulu bwoti. Obiveeko. Tooki ebikolanga kuba yajjamala najjako etta neggolaga nti tooki oyagalayo akatangaala akatonotono. Okuba olabako. Kumaali. Obanga kawooya. Ono yazinanga amazina amaganda. Nga kale nga yayina enkodyoyi. Kati nga mwagala azine bulungi ng'omala mufuuwa ssente ng'eragamba nzina ndabakawo n'alyoka akufukulira ebbuto n'ojjayo llo. Kozi yafa. Yafa yavuganga takisi bambi. Yalinga avuga takisi. Yakolako ne ku tooyi mu paaka empya eyo bwensuubira. Tulina Jjajja Boolo tuli ku SB Family tugguse ensonga Nairo Agro Industries batuteekamu akasente bakola eŋŋano bakola sabuni wamu ne buto wa Nairo. Sogera mu supermarket nofunamu ku buto wa Modern oba Nairo oba eŋŋano ya Modern oba Nairo osanga eŋŋano yonna oba ya Modern oba ya Nairo gw'ogula buguzi. Tulina Jjajja Boolo Sekawere tubbi. Sinnaba kufuuka Sekawere. Anti tubbi. Naye nga abandaba batulaba eyo. Ndi musanyufu nange okufuna omukyala. Era bali eyo mwenna kye mbakubiriza kiri bwe kiti. Bambi togaana kuwasa oba otuuse mu myaka egikola ki? Kuba weesibifo kale kye neebaza Mukama. Manyi simanyi kulimba esibifo. Nalinga nkola nga ndi bw'omu nga nnyingiza 2, 3 ogumu ekitundu. Naye ate we nafuna omukyala oyo n'abaana abo kati waliwo lwennyingiza amagoba g'5. Ng'okola bukozi. 5. Mzee alina omukisa. Alina omukisa. Era Allah ne tugendera awo. Mu bbanga tono nnyo tuba tuyinza n'okugula ekibanzeege. Ekibanzeege kyeki? Ekikata. Bifo ndudde naawe nga nkuyigiriza olujjuwaaji. Oba ne kyanzikiriza olujjuwaaji naawe. Anti obulira nnyo mu site, obulira nnyo mu Abuja. Ekyo kye wanjeege. Bakita kibanzeege. Mu Luniga. Yenkata. Kibanzeege. Naye osobola. Ofuna wali ofunayo kiwanzeege kya miliyoni eza. Biyo pichi gyolina ya miliyoni 6. Gwe naye okimanyi kati we njagala okufuna emmotoka kati kyanguwa. Kyopola bw'oba olina kyolina kyonna tokyejjaako. Kati ne ntunda ddiga eyo ne wengitundamu enze kwezi. Sebo ngenda mu bondi. N'oteekayo. Kuba mu bondi nalaba buli kika kya mmotoka gyekiri. Bane nze ndookera emmotoka life eri mu mmotoka. Kati wuuno ICB Fali Masaka. Ku ssaawa ezizino emu kitundu. Alina akulaga nti kyayi oba ekyeggula agenda kukirya Kampala. Naye nga ani akifumbye. Odudde. Webale kunsabira. Nagenzeeko eggulo okunkebera. Omusaayi? Bakukebedde omusaayi? Bankebedde omusaayi. Bola wagumye? Nagumye naye baŋŋambye nina okuddayo emirundi egi. Naye si bifo nabuuze. Nage sirimu tatta kasitoma.
kwe bakujjako musebbono ngo nga ndi mulamu epapula ziruwa waka oba tugende wako olabeko naye baŋŋambye siguma sooka kugumira ku mulundi gumu baŋŋambye nzireyo bakujjeko omusaayi nga ndi mulamu bolo ne nabadde ntidde SB4 baŋŋambye ndi mulamu sebo ne baba kukiŋŋamba mudwaliro ki gundi Uganda Care bagenze ku Uganda Care mulamu bankebera ne baŋŋamba nti ki kakati lwaki wavudde okukiga nti kangendeyo kale jjukira SB4 lwakuba nti mu comment section ku TikTok okwo banjogerera ng'ogamba ati ku njagala gy'oyagaddemu abakazi olabika oli mulwadde no bakyogedde bange bakyogedde natakikugamba nga kinnuma eŋŋamba leero kangende nange neekebere ndabe omukazi yankebedde nangamba sanyuka oli mulamu naye girina okubeera emirundi egi naye ate gyebuvuddeho olugamba nti weekebera banga linagamba lenekebereramu wayisa omwaka kati ate jjukira neekebera ate nendizamu era nenyiga amapeesa oli mulamu ndi mulamu kati olina olina okukendeeza makati owogagga wadde ebboolo gwe kati omanyi kati okubugagga nina buzimbirako oyo omukazi omukebeza omukazi sinaba mukebeza ye ate nali ntya olw'ensonga SB4 tewali kintu kale lo gy'ogijja okugenda okwekebeza eva wala kubanze baba kukiŋŋamba singa nakati tonsanzeewo ng'olazeewa n'ali ekyayi singa bakigambe nti no walinnya mu ntamu n'ebirooto by'emmotoka saaliggaye nti mbiyina ebyokugigula kubanga mbadde ngenda kukola ekintu eki tolaba nti ebintu bino bingi ne baŋŋamba nti oli mulwadde wallahi mbirira emyezi egi esatu ng'olwo lwonna sireka kintu naawe ate olwo omukazi andi tulya nga simugambye tulya twalekasokaga business singa bakusanze ng'oli mulwadde wali badde oŋŋambako nti oli mulwadde nkugambye kale tewalirabikira ku nseko zange gwe omanyi kye bayita okukubwaka naawe wakati jjukira SB4 wano nga tonnafuna ssente ogamba ekijja kikole kijje ne bannanga bali eyo bw'omala okufuna omulimo n'ofuna omulimo ate oba oyagala bulamu oba oyagala bulamu kati nkaabira obulamu ngamba mukama kati kitegeeza kati oyagala obulamu bw'ebboolo omanyi lwaki tusooka tugira ne bakendeezako ku piki bboolo okijjeewo nedda kati SB4 nze siba na kyayi nga ogamba ogenze bugenze okuzikisa ababboolo nina gwentumye nina gwentumye nale muli basatu naye gwentumye kati tugenda kugira baleete neki n'omulala engeri gye mukyakutte gundi ngenda kubasaako bannange naye ono obudde wanene n'ogenda olugaba bazikize piki n'okomawo n'ekyokunywa oli mbadde nakimutumye nakimutumye wuuyo ne mugamba mu butuufu kolaki mu butuufu kati SB4 wamutumye kyakunywa ki namutumye gundi mirinda hapo wamutumye ki namutumye mirinda hapo oba Minute Maid mirinda hapo kati Minute Maid kiraka kyemutumye kyate kiri nanda mutumye ebintu bibiri Minute Maid waba taliyo alete mirinda hapo kala lese ki kati alese Minute Maid ono Minute Maid bwensuubira Minute Maid ona juice wa ona bolo kati ekyokulya kino kibeere wano kati kasooke nkubulira ekirala bolo okimanyi nti bw'ogaggawala oba toyagala kulya enjala batakuluma sente zibeerawo gamba naalira we naaliira tudde ku nsonga eri bolo watandise okwagala obulamu bwo njagala obulamu kalenyana tokyazzamu kwenda ngamba nogaba bamudde abangi nakubanga baaki dokita bangambye teweeyibaala lina okuba emirundi esatu naye mukama katonda wange emirundi esatu negiggwayo nga ndi mulamu SB4 ndikukubira essimu negamba oba tugendeko ku biiki sente kazimale okuwera nja kujja esi tetugalyemu zigenda kuwera ddi zijja kuwera lwakuba nti kati buli naku lino sente tezikyawera kati ogenda kuddayo ddi okusuubula mu ddwaliro mu ddwaliro
bangambye emirundi 3 kati ngenda kuyisaawo omwezi oddeyo nzireyo era bankebere kyebangamba era mpiseewo andika kati obuzibu omukyala yewamukebedde omukyala sinnamukebeza naye yaŋŋamba nti ye bw'agendeyo yeekebeza byagamba bugambi naye nga tannajja wange kamanya abamusatta neggwe badde mu bazibu tunyumyeko ku ddeemu oyo erudda mwagala era ndi ku mutima naye ate waliwo byenkyesikira manyi kati ye essimu nagimugjeeko wamugjeeko essimu ate nga lwayo SB tokkirizanga omukazi okubeera n'essimu kale kisinziira akola mulimo ki kati omanyi lwaki namugjeeko essimu okimanyi nti nno omusajja we bbaawe n'okulaba abeera atulaba ne taata w'abaana abo ndabalaba bwe yajja n'ennamba mu katabo kati ennamba mu katabo kuliko eya bbaawe simanya abaali balamu be yakolanga kati olunaku lumu akukuta ne mugamba naye nakugamba essimu eyo gye nkugulidde nkubire nga tewali nyaanya onkubire ng'onjagala nga kyenkuguliridde essimu ate bakiba okubira keyaŋŋamba nti musajja ne mugamba naŋŋamba kati omusajja wuno akubye ayagala kumpaayokko mbwe emitwale yatusindikirayo emitwale 2 ne mugamba kati era okwo si kwekwagala kuba SB4 abali eyo beesibe 2 omwana w'abatooto 2 ssebo okyapawo nali mbiyita byangu ogula amata kati jjukira wetusula tweliraanye abaana bafuka olina okugula pampa bafuka abaana nayo bapampa emyaka gya pampa emyaka gya pampa wamulowooza gibeera emeka sijejaggwako ayi bonna nno bagenda pampa omwana w'emyezi 9 aba wa papa eja bwaddene ne gundi kozi bamitaniwo bwaddene nani bwaddene ne kulazikulabe bakyayambala pampa bazambala kati gwali bwaddene nali emyaka emeka bwaddene ndowooza kati ye agendanga mu gumu kitundu oba 2 wa pampa katono omwenda ono kulazikulabe ye wa myezi 9 ate nasobola n'okukozesa bakati bupampa bw'olukumi tekamutuuka eno era mwekanga abafukidde ndi ku kizibu era abali eyo kale okuwasa omukazi alina abaana si kibi naye nga manya bw'oba olina akakapito nga katono kakweperawo okwepa kwe bayita okugenda kaba kagenze kubanga SB4 bwe mba mbaliridde Allah subhanahu wa ta'ala ono w'amaanyi ate era bajja n'omukisa gwabwe SB4 waliwo lwengula bakati nyinzo ganti kangule kilo y'ennyama yagumu 8 nengule ettooke lya mitwalo beegi kati ngoloke ongera girirako ennaku mmeka kilo y'ennyama nnaku 2 waliwo tuswana giri olumu ekyemisana n'ekyeggulu kubanga ngolo kulazikulabe yasinga okulya nange kennyini kati ate jjukira ne mukyala wange gye yali akola obwawusigalo bambi yannyumiza ne kinnuma nnyo naŋŋamba nti bwe yannyumiza nagamba nali n'omuguliro b'ebinyeebwa bamukenekene naye we yannyumiza nagamba nedda kantobe ndi musajja nnyine amaanyi n'emikono kankole buna abawala abo abakola obwawusigalo babonaabona yaŋŋamba we yali akola obwawusigalo ng'afumba emmere eyamunyige naye nga ye talina giryako sote nga nze njifumbye era wembegako eyange nga ngamba bw'aba aginyiga bw'abegako akantu eyo n'akalya naye nga tebamukkiriza omukozi bamuwa kawunga go n'enva endala naŋŋamba nga naye nga kimuluma bwe yabinnyumiza bwe nti naŋŋamba nze gw'olaba neegomba ennyama neegomba enkoko SB4 omukazi bw'agambanga ekintu ekyo kikole omugulire era mbigula ne mmanya nti kale bwe mba nnyingiza ssente emitwalo 5 oba 4 kanterekeko ogumu ekitundu zino tuzirye endala tuzire kasatuba nti nno tuziriddemu byakulya kwanza SB4 nnyumirwa nnyo nga ngenze bwaddene nantikula paani mulimu omugaati bapiki bagiwulira ng'etokota boolaba kati era oluwula ng'etokota nga bonna bajja badduka kakati nojjoba nga piki tekuliiko kyakulya baagala nnyo capati roolekisa ezo kati bannange kino naali kyogere ne bagamba nti ayagala kuvuluga tulayibu bambi si byakusaaga abasoga baagala capati ebyaddala nga sikulimbye ogenda kufuna omukisa olwaki oyinza n'okufuna omukisa kuba buli nnaku ajja nanonako ekawungeezi singa oyinza n'okufuna omukisa ojja kuba oli awo nga wajja nakulonda ajja n'abaana buli lunaku yaŋŋamba
yanga bulina kunyina omugulira Rolex ngetteeka buli lwa kuno mbanzira era njitwala majiga bo ya 12 ndoza mubamu ba maji 2 bwensuubira naye agira dola banga omera n'ogamba bannayo ganze ndi mudongo ngolaba sisobola nenga akulaga ne wembanzi ku sente nyina okulya ku chapati buli lunaku awe ntiro omusoga nyina okulya ku chapati naye bangati omusoka mu nsonga ziri eri butamatira tamatira bwe tulaba bwe ndi mutono ngendayo ku makya kale bwe nguzayo bakasoma nga babiri bana omukwano gunyuma ng'osibawo nga nsibawo nga nziruka songa kye balina tebamma ne bw'oyagala omukozesa otya era bwe mbeerawo nkolimira bennasooka okufuna ngamba bakazi mwe mwali bayaaye ng'oli agamba nfa ono ne bw'ogamba wakamaliza bwoti nti oddamu agamba kwata n'osula nga weeyagala n'osula nga kale akwagazisa obufumbo kuba luli nabagula nga ate era nesikuta okuva wamufuna toddangamu kugulayo sisobola kugula nze nyina moto bweti esibiko moto gye nyina eri bweti bwe mbeera nyina omukazi nga Katonda amumpadde sikwana mukazi mulala mukozi singa abatampa naye oli ampa buli we mba njagalidde jaja bore sazo nokutwala Kampala ndikufira kibbe mutotwa kisatta mukozi ate era kati mba ndowooleza kwoli ku ssajo lyenjija kwoli nga bwenjagala gwe mumpadde sisobola ampe emirundi gyagala kati waliwo asajja oba twabaki waliwo lova wano saa 6 n'omusanga nga ayoza bala nyina okutwala enva zanafumba emisana ate nzirayo okulya kale olunaku ngendayo emirundi ng'ena kati manya egyo gyonna emirundi ena mba mu kuvugawo okitegedde n'ekiro n'envuga tuuka ekiseera nga isibifo n'agatambula sigayina kati ate yaŋŋambye ekinnyumira buli wokoona ne baga waliwo omwana okimanyi nti oddamu amaanyi jayo kakoona akaana ngoze era tunyumya n'ebiboozi nagamba kati luno olubuto omanyize banyumize kati nga nnyunyuse wano era gasiba na gurupu era tudda mu buliri n'ateeka eno okugulu kwe nange ne nkuteeka eno batuba twaguze seva zaffe ne tutandika okwepepeta kati oba omusaala nagamba nti wabula omanyi nti omwana olubuto we lunaagejja kati bwonaabanga neebakiranga omwana nadduka ddeeno omwana adduka n'omugamba wa kati n'okwata wano kale owuliramu emulinga akantu oba banfera oba byaddala nemugamba kati wonaofuna olubuto nga nkomaawo bolo maguze sheba mwepepeta alla mukupepetera seva ate omukyala anyuma ng'osose n'omupepeta seva bulungi babuli babukyafumita woba ojje obugulu n'obubiri bwosaze obufumita obwo sibwagala anti kati bw'omala okusalawo bulungi n'atereera okimanyi ne wano mukwesala mwesala muli buli omu agamba kuba olumaliriza booti kwanza ayinza okunsala nga ndi mutono agenda okubimalako nga nenkana bwendi abata nabimalako naga wabula baba nakwatako nga mutalimbwa nenkangamu ekiba kyetagisiza abaana bolo naye mpoma kafaananyi nga amunyizizza nga akutte bwati ali mu kupepeta omuntu okwagala seba kupepeta ate era SB4 omukazi atakupempenye eno makinkini tabeera mukwano gwo alina okupempena amakinkini ene makinkini eno napepetayo machichi wo abandika bagayita machichi wo ola wakusala omukazi yenna nga akwagala ekyo kyasooka kuba bayagala obe muyonjo kubanga kyolina okumanya bwe bibanga enviiri bibasala waliwo essaawa wetuka nga ya lapidi bisala bibasala kyobolaba omukazi yenna asooka kukola ekyo kumanyira nti naawe akwagala kuba gwe SB4 wali oguddeko ng'ente n'obibako noga kati bali mu kumpepeta omanyi obulamu obubeeraawo n'abali ku biiki tebabufuna sibufunangako n'abali ku biiki tebabufuna okunaaza bakunaaza tomanyi naggayo nkodyo yange mbeenaaliza bamulinga omunaaza bakwataga mutawaaza olutuuka kwawo nga gamba
Kato batawaza kinyumira. Batawaza. Simanyi. Wala no munaza katotuka mu byo. Obenga tutazeesiga kana benjala. Simanyi. Enjala zange si. Abata kwesiga njala ezo. Andi nkola na mu seminti era naye kale bazi nkubira nga nkyasoma. Ateekawo wetu tipupale. Nagazuwa kaya. Ne bakuba. Enviri ebyo babinkubira kale nalabako mukono gwaffe nga luno yakulukuza lwenkana ngana wano. Anti olina okuba nga oli muyonjo. Naye sisobola ebyo by'abakazi omusajja. Kwenjekeza takukeza abenga loza azigira azitya. Engalo zange bwenjagala omutawaza yalema naye akamuveeko kati mukuuta bukuusi. Ebintu byenkola otekayo ekyangwe n'okuutayo nobangayo zebyenda. Kubanga tosobola kikola ate gwe mukazi wo. Nze nkikola munaaza mu buli kimu. Nkikola ani ate ninaanza omukazi. Anti omukazi bw'oba omwagalako ekintu olina okukola ebintu. Mpeddeyo kubaga nti anoonya omusajja. SB4 omuwala eyali wano olulala. Yali antumye obugatta e Kampala okyamujjukira wa Brown. Simujjukira. Yankubiddeko n'angamba wabula badde njagala onfunireyo ku musajja alina ku ssente. Wagamba muwala oyo nti asoma. Bwe yaŋŋamba nakati era naŋŋamba mbu asoma. Naye ndi kusomera enjala enkuma. Omuntu asoma etala yonge evuddeko. Amasannyalaze gagenze. Yakwetekako wa bbiri. Eri ogiraba eri yekyagi ngeri yonna gagenze si wangenzeka. Nze SB4 omusajja yaseka. Gw'omanyi gyonzije. Wasika muti mulamba. When nava wa Jamanika bana Jamanika Uncle Mickey ala abaweche musingo kwagala we najja nenkyusa buli mbeera nosika masanyalaze ku masanyalaze gana nga tugaliko bangi neba na masanyalaze ga bangi mabi ogenda okufuna omutwalo nga baneiba babalala mute bannafuna kali ne bateekako ogwo bo bagolola abaana bagenda ku ssomero oyagala okukyajinga essimu birabira sio nebo kumale muyomba naye mana muyomba masanyalaze lwate tuyombera masanyalaze lwate tuyombera lumwene naye si yoyo agenda naye kale SB4 ne wali badde gwe wali yombye ennyumba eyo giraba atuusa agivuddemu baginsasusiza emyezi egi ena naye akimanyi nti ngisasudde kati ate yalinamu engeri y'akameeza nga yakalekamu ng'alaga kasooke kabeeremu eki nenkagumiikiriza emyezi egi ena kati natuuka ekiseera nengenda neŋŋamba landlord neŋŋamba oli nga nnemesa bulemesa kuba oledde takoleramu naye ajja n'agiggula n'amaya wagisasula n'aseka n'amaya n'agiggala n'agenda ngampulira bubi anti kati zino wiribaalo n'emitayimbo egiri n'obutimba ate nali nabiteresa ku mulirwano ng'ate nasasulawo nga naye akimanyi nabiteresa naye nga gye nabiteresa baŋŋamba bitu jabono n'ebintu ennyumba gye napangisa nga yakwatibwa Justin Nugu ng'agiremeddemu ajogo yeseze neyambanze kati landlord ajja amuyita amugamba jangu ekkufulu bamuleeta lwampaka ajjako ekkufulu kati olwayingira ng'atuula antunuulira nze yagipangisa kyava atandika okunvuma SB4 ndi musajja wa ddembe naye singa oli atandika okunvuma kaluba nanvuma nagamba nedda sigenda kukkiriza ona akole ki bakulita kulya chat nze tajja kundirako chat tokkiriza nga muntu nawe omuweerawo levu nalaba wali wano nonga nze sola nakukwana nkwana Banyarwanda kati nno ng'omanyi kyafa mbu musaba yagaana omukazi afaanana bulungi si amusabaako nze bolo wamusaba sisaba abakazi bakati olw'ensonga omukazi wa bulaka nnyo alinga ali mu mukka gulakuba tewamulaba saamusabaako naye yagamba nti nali musaba saamusabaako nsabye abalala nze nsaba abakazi nga bamunyungufumuko oyo wa bulaka kati njagala okugamba ezibipo abakyala bano balina obuzibu kati omukyala bwe namala avudde mu nnyumba omwo bamugambye vaamu omanyi kye yakola ekirala yayagala akala nkunamire olimba kati kankubuulire wallahi ntya ndayiro nga ntya Allah nagamba oyo omwana sente ze zibapika wonna wonna apangisizaawo nze nali nja kugenda oba mu looni newe gyali baddemu akanziremu nzije mbeerewaawo yetaaga kukunamira kati najja atuulaawo bw'ati kati mba nva eri bwenti njagala ntunuleyo eriiso ngenda okulaba omuntu nga kale ndabanga omuntu atali mu mpale ndaba yeegaziya bw'ati omutima ne guŋŋamba ddayo ggwe mabega tebakukuba ekisiraani omukazi n'atega ng'alinze enveeyo olaba lumalu nga bwengize bwenti yasitama n'atuula bw'ati nga buli ayita mukuba agamba maama
Savaayo gwe tokkiriza ngokukunamira. Savaayo. Ena kunamire nga mweru. Omukazi akunamira nga mweru naye wa bulaka. Buno bulenge bino nga bwa bulaka Obochi. Anti yes people. Abatula bajja gamba, musajja wa fly agala kuwemula." Kuwemula. Omukazi anyuma. Omukazi ayino okulaba mweru. Mukazi zo kunamira nga mweru. Yali atuddawo. Yatuulaawo. Bwati naganyi n'omukunamira. Kati abaana bali bava ku ssomero eyo waseeka wali waseeka wansi. Bagamba abaana ne babagamba temutunulayo. Ne ngamba abadda nteze siziguddeemu. Walabayo. Ate wabulaka wabulabira. Nandi kyenkugereza gwosobola okutunula n'ogamba nga wano olaba naye nga amaaso ganye gatunula eri. Kubba gwe mmanyi. Bolo umalo. Esi bifo. Okimanyi wamma umalo. Asobola okukikkiriza nti bala. Kati nedda mwina kye mutamanyi. Uliriza. Amasoko y'emayimba. Amabato yatunulayo. Teyatunulayo. Ate nga byali byatala. Bitufu byanyumya. Bitufu. Esi bifo sisobola ku. Bitufu. Misana kiro. Misana. Abantu ne batandika kati yalaba abaana babagambye abamasomero bannayite mutunulayo na awo n'alyoka aswala n'awumba. Kati ate jjukira bakugamba kati ulira esibifo embeera bwe tudagamba okutuukako ennamba yawo malo ogirina ne waaliba Makinde ajja kunnyawo booda kati kankulage esibifo nze nalabye abantu abaga kulingiza Umaru ayagala okulingiza Umaru tokikola izepi oba tojja kufuna wamma ssente bangamba Dani yasinga okwagala okulingiza gwe izepi yatunyumiza mbuno yali ku mini price omukazi ng'atudde bubi n'afuza Dani amuza Dani oliwa tindizana nanga wano waliwo ekikazi ekitudde bubi okakasa yafuna boda mbo neemuleetera okuva ezana paka ku mini price yamuleetera kasanvu Dani nga alina kyebiri bw'akiwaba banonya kyenja abula yanga kyebiri kitwale yagala okutuuka omukazi avuddewo yakyawa izepi paka tetsiba mukwano mulabangako wamma Umaru kubiriza tokikolanga ekyokulingiza nebo oyagala okulingiza mpozi ng'okyagala okukola mu nsi ssente b'omukazi bamugamba ne bwoba omwagadde n'omutamuwa mu ssente bamugamba akole bw'ati akube wano bw'akuba wano tozifuna ne bw'oba ofa kyobola bagamba bw'omala omwagala ne bw'oba mu mutima gwo nga tokubadde toli wamu oba takusabye gwe banga agamba at least omutwalo guugwo oba ebiri tomuviirako awo ate bw'akunamiranga kino nkibabulira bubuulizi bagamba kunamira kuba ekisiraani era bw'akunamira okujjako ekisiraani ate olina kuddukirawo ng'akunamye oba omukwata bukwasi oba ekisiraani nakyo walikozaawo tunodduka ayi gwe kale waliwo omukazi asooka kati olaba obwo obukyala obulungi nga aba piisi abo baspice baani ayinza okukunamira n'otava mu mbeera naye omukazi omuganda abanenenene abo mumpimpi yagejja ti n'akabina kanene omukazi omudaama abo badaama baki akunamira nga mutono tono mumpimpi naye nga n'akabina kanene bwe kati waliwo akunamira n'ogamba kunama taata nesi bano sigamba bano ab'omukyalo ava kulima alina n'akatooki n'omulisaayo gwe kati nno k'olikikola n'otunulayo bw'olitya nanti waba wayingirayo ng'ekyo kibutusi ekyo sikulimba otunulayo bwoti ate bakugamba ku nsi kyekintu ekisinga okutunula obubi obwo bwerere bw'omukazi emaliye bwe businga okutunula obubi ng'obulingiza olina ne toki ng'olingizaayo n'alikugerezaamu otunula naye nja kuba museegu nja kuba museegu tewegombanga kakati gwe wabulaba otya wabulaba otya omukazi anjagala wange gwe neesulira naye mu buliri gwe mba neesungira wabulaba otya we butunulanga tobulingiza mbulaba nnyo bakati jjukira ffe twakulanga mu buto nga tuli ku ssomero enkuba yajjanga naye tonnya ku ssomero manye edda waaligawo mpale za taajiri zino abawala ze bayambalanga nga tusoma nakati zikyaliwo naye ng'omuwala ayinza okusumagira neyeerabira bw'ati ziri empale omanyi zooka akasolo kazireka bweru kati mu buto ng'okyali muto otunula natunula naye nga kaba kalabika bubi kimanyi nako kalina engeri y'olulimi
engeri y'olulimi kalinamu engeri y'olulimi tokkirizanga mpozi nga gw'omugambi mbona kineza walingizanga bana kusomero ng'okyasoma ku ssomero twatulanga ku ntebe omwana n'asumagira kati kiri bwe kiri boolo nze ntudde wano bwenti naawe otudde wano nze muwala nsumagidde bwenti ogenda kulingiza okulaba olulimi wansi mu buto oba twalinga tukyasoma twabalingizanga walingiza jjukira asobola n'okuba nga ali katebe mbw awandiika ng'eno yeerabiddeyo ali bw'ati kale gwe n'okola otya twabalabanga nejjukira awo twabanga mu myaka emito okitegedde nadde eno jjukira ate omukyala Katonda yamutonda buwe omukyala asooka kukula wansi eno we wasooka nolanga katono bwe kati oba katono naye nga muganda wange omugugu guli emmanga eni kikulimba SB4 kati ono gwe bagambye anoonya omusajja tasoma yaŋŋambye nti kati mubuuziza tosoma oyagala kusibya musajja gwe naakufuna kuba abagaggamba alina ngenda bakufuna mwe bali omu hamu enterprises bakolera omwo oyagala muwajamisi nedda baba alitomugezaako ngenda muwa Gaza City kati nyinawo ajuwange gwenjagala omuwa simanyi bannange yakutandisa atya anti yantandise naŋŋamba nti yankubidde essimu olimba essimu eroja yakubidde essimu yange njirina eri ku mulimo kanjire tomukubire n'omukubira kikamada kamada oli otya kamada nkutumiddeko kyali wange alukalayini dancing crew kamada wale kubeera nga oweereza emirimu gikulagako tumukubireko ngenda nakubaako kati katogenda mukubira omugambe nti kufunidde omugagga naye tayagala mwana asoma twabasaba akalubagano tuwa kati singa gwe chairman LC1 bannange gwe TikTok y'amaanyi lwaki weesimbyewo okimanyi abantu embaawo nalaba ntono SB4 nagenda agambaawo wasoma n'olingiza n'abawala nga bikyaganye tukubire omuwala naye ekikulu kiri bwe kiti yaŋŋambye SB4 tomumpa nange saagala wemugambe siriiwo yiino okumanya naakogera naye basaddeko boosi yiino isaamuwandiiseko namba kati wekola bwotyo gwe mukubire omugambe gwe mwebuuzise kati kamukube bukubi mukukwasa naye nga toyogera linnya gotandika okukolaki omugambe emmotoka yange eri mu galagi kuba yaŋŋambye bwatye njagala onfunira omusajja ng'alina emmotoka ng'alina ssente ng'alina buli kimu saagala ne bw'aba mukulu naye ng'alina ssente ne mugala totidde naye namuwadde amagezi ne mugala nno muwala oyagala nti ofumbirwe omusajja omugagga ofune ssente ayagala bufumbo ate ng'akyasoma anti kati ensoma eri bweti nti ye asoma koosi asomerawa abasoma koosi bafumbirwa bo asomerawa ali Kampala eyo olunaku lwe twakola interview wano naye enkeera teyaddamu kulabika naye lwaki nze tanjagala anti kati labayo sirina mmotoka amanyi olina omukyala teyategeera ebyangwako ndowooza amanyi olina omukyala wayaŋŋambye nti SB4 ne mugaa ate wenkufunira kuba kwanobe bano kuba ndaba bo balinamu ku mmotoka kuba naye mugaa ndi bali we bawummuza kamera baba n'emmotoka zaabwe e Kampala buli omu alina emmotoka Kumalo alina emmotoka Kamada alina naŋŋamba si kwabo njagala omugaggazi balina olungulu nga omugagga musuubuzi nga omusajja asuubula ng'alina ssente nga si wa bigere konze owa piki nti ng'ate ng'alina ssente nnyingi nnyo ne mugamba muganda wa sister kankubula ekintu kimu ekya ssente nnyo tewaali kitaddeko kuba omusajja agenda kusiba ebicupuli nga byenkana bwe biti agenda akuwala kata amagulu w'oligenda okubuuka nti bicupuli saba omuntu ng'alina emirembe Jamani Kamediki akatumwe njagala muwala Haji Nasuru omugagga wo mu kikuubo bage kati ogenda mwaga nali naye waneeno nongamba bulungi otye kukomera ojjukira yanoga nti mwana w'essomero mufuniramu ekirungi naye yagambye kuffe tewali sibe bagaggabo ogenda kusibya ne Haji Nasuru Haji Nasuru omugagga wange wo mu kikuubo wagenda okusibya badde njagala nkuteekeko ekijoojolo kiri eno kinyirira muganda wange nakirika kukomera bakusa emyaka 8 jini kunabugaba awala Haji Nasuru bakusa emyaka 8 atoza yadde okulaba omulamuzi
Kweli? Mu komito. Kamada. Tabera komito. Gwe. Basi bachali wange Sempira. Sempira yali ku speed okwo e Kampala. Edda bwe nabeera mu Kampala. Bamusibira omwana w'essomero. Bagenda omutango omwana yetika ekidomola ky'amazzi. Aji Nasuru bagenda musiba. Era aji bamusibe agenda va kumukomera. Nga Masaka e capital state ya Uganda. Alhaji atunda jini ku Nabugabala. Haji Nasuru ngenda kuleetera ekijujulu ffe tuli basiraamu wamma. Bazadde bo n'obalaba kuba waliwo n'asoma ng'akuze. Ngulusi n'okusoma ku kumutami. Nayo abaana beso batankadde okunoonya abasajja. Gwe tokiwulidde wanyi. Katundu gali akomutwalo we kali mami kankaleete. Beyanza mami tusainza okulaba. Oli otya eyo? We bale kumpagirako kankaleete. Because before media tugguse ensonga tunajja Bolo Nairo Agro Industries tutikama akasente. Nairo Agro Industries bakwera engano ya Nairo bakwera saboni wamu ne butto. Wewe nawe nanga okola bekale wekwate engano ya modern. Ate era kusiika sikisa kutoa modern. Nawe gwayoze engoye yozesa saboni wa Nairo. Era wa modern. Taleka bala mu lugoye ate nga ina echovu ekimuka obulungi. Tulione jajja Bolo twagala no musibula tumusazeeko budde bwa kiro twagala kumusibula okwacha akola ku customer mami tweyanzege alhamdulillah Allah akwemu obulungi we bale kumpagirako kata zogera kugula mu Rolex zirwa ngula ku Rolex ya 2 zogera kugulako buli lunaku era be busoga singa bakola bendera nga ya chapati ozafuna be busoga leba wakuwa omukazi bambo nze ndi just munyumya kuba kati abasoga bakoddomi ba nayijogera nange kenyini nazira tugenda SB4 tugenda era banange njagala busoga eyo munya nirize bulungi ala aji Bolo kuba ne makka nsubira sebo kugenda ngo bajevuna sibajevuna kale nze just abantu banga abo tusaaga mu busazi ne Kampala nze nange nyini chapati nazirya nnyo bawe nalinga nkola mutale bw'emivuulo nga ze ndya n'ebijanjalo kuba Kampala ebiseera ebyo nga tosobola kuteeka ku mmere y'amatooke tosobola ate kukunganya ssente ng'oli ku mmere y'amatooke ng'era olina okugattako akakomando n'olya nange wadde njogera bwentyo ebbanga enjala we yannumirako nakaagala nga ssebo akakomando nenga sinawe tokyasobola kukalya kale kyeggereza kiri bwe kiti okwagala kusukka tetuzaagala ne bazaagala nnyo kale mukola bukozi bwoti mufunire y'engano ya modern ne butto ebedde nga zeesiikira watamanyi zisiika ate kati awo n'abasifulumya ssente nnyingi wano nkwata 2,000 2,000 a week ziba ssente mmeka mpozi kyenjya okukola nanti n'ekirala SB4 kimanyi bw'obanga okyali gino emirimu gye tulimu kale okugula ebintu ebingi si kibi naye ate omukazi buli woteekaawo mbusimanya kadomola ka butto oba oluleesi abakazi SB4 batusinza naawo amagezi era asobola okuga nti angulidde liita 10 kale nja kutundako liita 5 oba liita 3 ng'amutunda we notamanyiiyo abakazi ebizibu byabwe tebiggwayo sijja kulimba era tomukemanga n'oga nti oteekaawo ebintu nga bingi nze gwe nalinako yanjigiriza wabula kamenyewo kino ekyokugamba kuba SB4 ogenze n'ogamba bambi tuba tusaaga mu busaazi sisobola kati ate abasoga bakoddomi bange omanyi lwaki mbadde mbeera mu bamalaaya abaana b'essomero mbadde mbalaba SB4 nze ndi musajja no munaku ebyaddala ng'ovudde ku bino byontaddeko wano balino sannyalaze lyo naye nze ndi munaku owaddala sobola kwegeza mu bwe yayambuzanga nti nkubuuze erinnya lya gundi bagateranga kwita linnya ki mu buto si Yasini si Bolo yenge waliwo ennyo eddala ng'erinnya lyange nga balimpitako mu buto bw'oliba omukyala eyakukuba kibooko wagenda nga njala okuluma mu buto mwattu sirina linnya lyali ddala lino erinnya nalifuna ono nga alemeddeko nnyo oba tumukwate okitegedde mbu oba madamu nabuli asimanyanga njala yakuluma n'ogenda n'ojja emmere n'ogirya mbu nabakuba kibooko yampaayira nze okula enkula gye nakuliramu nakula n'entiisa SB4 nakula bangugumula dda
banze nakubako ku mbooko nga ndi muto kati tujja kuddayo naye kati nali emmere nga sijiwe kirungi wakola bakugugumula ono mwana akugumulwe toda mumwesembereza ono sisobola kakati golaba eyo nungalemedde kamugamba ndekemu katono kamubulire ndi mu interview. Hello kale muganda wange wanji embadde ne SB4 wano ngenda kuddamu akwama dakika 5 tumaliza n'okumaliriza kitegera omwana wasooka muleke asimya 6 asibye bajja kusiba abaana babasibira era naali eyo yenna ndaba banenkulabula kwabo abaana abasoma bakati jjukira ye atuuka ekiseera ng'afa ssente kuggwe. Anyway, kwa SB4 Media tukusensa jaja bwakala kwa tumuleke bamuli busy kamala okumaliriza SB4 wano katono ngenda kukubira wali ndi era wedda ndi mu interview ne bola bambadde sinakwata mangu esewo musaya muri busy kwa tumuleke naye ku waliwo mukulu nyine nja kudda naye nabanzize eno nja kunyonyola ku nsonga ze mama bana mutulabire nafe katudde waffe jali akumira biti akwagala biti talina tabbo angamba nakulota SB4 namuloso bana jale olaba bwenkuyita bwentema emabega kulaba oti lwenna ddamu mpe mutwale Kampala bamusibe enviiri ekyo tokikola edda jasi kabumalu namukyala asibe enviiri n'abasaluniza muno bakyagala naye wange teryajja musiba ku nviiri nze nzimwekolera naawe SB4 boledde enviiri zenjagala zino ez'abaana ba Seeke ozimanyi zo tagenda zivaamu okutuuka nga nsusseeko gundi nze nkola kye bayita straight abali ewamu bamumanyi kye bayita straight tekamugana agaziga agalinga eminyira nengayisa mbendi nemala nensanirira nemunazaamu nenkuba akadagala nendayinga n'abeera komukola ng'abeera fiti era wonoomulaba namukola akaviiri ne mu saluni tebasobola kukakola. Nairo Agro Industries tutekamu akasente mwaba tukumira mubere bulungi ejja bolo tumusiibudde tujja kudda mweraba. Yenyabo. You wanna make tasty food and serious. You want to do that doesn't steal. Can't anyone know your night. Seek a buto one night. Nairo Agro ya singa. Seek a buto one night. Can't anyone know your night. Seek a buto one night. Can't anyone know your night. Fumba bulungi n'okusingawo, tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu